Mu mawulire agakagwawo breaking news wetwogereranga omukyalo oyo amanyiddwa nga Winifred Nakandi amaze okuba nga ayabulira ekibiina ekya National Unity Platform bw'asazeewo okuba nga ava mu lwokaano olw'okulwanira kaadi ey'ekibiina kya NUP ku kifo ky'omubaka omukyala akiikirira Kampala District. Wuliriza, Winifred Nakandi y'omu ku bakyala abasatu ababadde bayayanira kaadi ya NUP ku kifo kino. Abadde agiyayanira ye ne Shamimu Malende ne Zahara Luyirika, abantu basatu nga ku bo kwe kulina okuva agenda okuba nga akwata kaadi. Shamimu Malende ye incumbent era nga yagirina. Kakati Winifred Nakandi ono emabegakawo yawulirwako ng'era alina ebigambo byayogera byengenda okukupula yingira mu katambi kogenda okuwulira nga sinnabikuwa ngenda kusooka nkuwa ekiki kyagambye. Omukyala alangiridde nga ye bw'avudde mu lwokaano olw'okukayanira olw'okwetaba mu process ey'okuvetingibwa nti okufuna kaadi y'ekibiina kya NUP. Wuliriza nga bagamba nti Winifred Nakandi withdraws from Kampala Woman MP race, cites irregularities in NUP vetting process. Mbu avudde mu race, mbu waliwo ebitatambula bulungi mu vetting process y'ekibiina ekya National Unity Platform. Naye jjukira yaleeta empapula ze oba yajja n'akima kye tuyita nomination papers ku kibiina ekya National Unity Platform. Embeera yaliwo era yekyaliwo. Simanyi kiki kibeera mu mitwe gy'abantu bano, naye nze kankuwa eggulire nkusomera ekiwandiiko kino ate oluvannyuma nkuwa akatambi ng'abyeyogerera yennyini era nkuwe n'akatambi akalala alina bye yayogera gye buvuddeko ebiringa okusinziira ku bannankyukakyuka abamu baabitaaminga nti byalinga ebyataakinga ekibiina kya NUP ebyogenda kubiwulira. Kakati sooka owulirize wano nga bagamba nti National Unity Platform aspirant Nakandi Winifred has withdrawn her candidacy for the Kampala Woman MP seat, citing alleged irregularities and lack of transparency in the party's internal vetting process. Omukyalo nalinga yakitegedde kyoba oli awo ayinza obutafuna kaadi ndowooza kwe kuvaayo okukola bino. Agambye nti ye kimujje mu race eno tagenda kwetaba mu vetting process kubanga agamba ejjudde kye bayita irregularities ebitateredde, ejjudde lack of transparency nti si ya bwenkanya, si ya mazima, si ya bwenkanya okusinziira ku ye, era yagamba tagenda kubyetabamu. Kakati kiba kitegeeza nti olwokaano aluleseemu abantu babiri, Shamimu Malende wamu ne Zahara Luyirika. Wuliriza, Nakandi, who had formally expressed interest in running on the NUP ticket, made the announcement after what she described as extensive consultations with her campaigning team. Nti omukyalo ono okukola okusalawo kuno asoose kwebuuza, akoze consultations ez'okumukumu okuva eri mu banne oba campaigning tiimu ye, tiimu gyagenda okutambula nayo oba gyali mu kutambula nayo emusaggulira obululu kyesimanyi, oba tiimu ye bebamu ku abo batudde awo naye nga bwogenda okulaba mu katambi oba. Naye gamba yeebuuziza ku campaigning tiimu ye era tiimu ye neemukakasa nti ekyamazima eno process y'ekibiina kya NUP tugiveemu. Naye nkugambye ekyo kyekimu ku bisembayo okumenyebwa. Bwe gaba amateeka lirimu ku tteeka erisembayo okumenyebwa ng'akabonero akalaga nti omuntu avudde mu kibiina, kubanga bw'abanga avudde mu process eno asuubizza eggwanga okulibuulira ekiddako. Bwe kiba nga ekiddako kya kujja independent officially aba avudde mu kibiina kya NUP kubanga aba tagoberedde mateeka. Era bw'ati bw'agambye, I cannot continue in a process full of irregularities. Sisobola kugenda maaso na process oba na nteekateeka ejjudde ebirumira. That is why I have stepped down from the Kampala Woman MP race on the NUP ticket. Tavudde mu lwokaano lwakwagala kubeera mubaka wa Kampala, wabula avudde mu lwokaano olwo olw'okwagala kadi ekibiina kya NUP. Kitegeeza waliwo possibility ey'okuba nti agenda kujja nga independent. Eno statement ye, I cannot continue in a process full of irregularities. Sobola kugenda maaso na nteekateeka ejjudde ebitatambula bulungi. That is why I have stepped down from the Kampala Woman MP race on NUP ticket. Nti yensonga lwaki nsazeewo nve mu lwokaano luno olw'omubaka omukyala akiikira Kampala District ku kaadi y'ekibiina kya NUP. Nga bagamba nti Nakandi accused the party's election management committee of breaching internal procedures and operating outside the party's legal framework. Among her major concerns was the alleged fraudulent issuance of party membership cards to individuals she claims are not residents of Kampala. A move, she argues, compromises the integrity of the vetting process. Wano n'ogenda kunnyambako ogende mu comment section oyinza okuba olina kyomanyi ku byayogedde. Wano agambye
nti ye ezimu ku nsonga zayimiriddeko era zaawa ekibiina kya NUP bekigenda maaso n'okukola mbu mu kifo kino kyabadde avuganyaako mbu waliwo ba individuals bagamba abayinza okuba nga bagenda kuweebwa kadi naye nga tebabeera mu Kampala si mwe basula. Kyesimanyi kubanga kyemmanyi Shamim Malende asula Kawempe eri mu Kampala, ye mubaka omukyala akiikirira Kampala district mu parliament, woman MP. Zahara Lwirika yesimanyi gy'abeera naye manyi kimu abadde ayagala kuvuganya Makindye West oba gy'abeere Makindye West naye era waba gy'abeera Makindye West eri mu Kampala. Ani gwayogerako nti ali mu kibiina kya NUP ayinza okuba weebwa kadi y'omu Kampala n'ate nga si mwabeera. She further alleged that some aspirants were being deliberately redirected to constituencies they had not applied for, a tactic she believes was intended to sideline legitimate candidates in favor of others. Ayongeddeko n'agamba nti ekibiina kirina ba candidates be batadde mu bifo ng'ebifo ebyo ba candidates abo tebaabisabaako. Nakandi agamba nti waliwo ba candidates abateereddwa mu bifo ebimu ng'ebifo tebaabisaba wabula ng'ekibiina kye kibataddeyo babeere nga bavuganya eyo. Kyesimanyi oba ali ku kifo kye Shamim Malende, Zahara Lwirika naye yennyini Nakandi ani gwe baakisindikako ekyo. Shamim Malende already mubaka kati ye bye bimu ku biga bino nno byenkusomera ngenda bikuwa mu katambi bye bimu ku byagamba nti bye bimuwaliriza okuva mu lwokaano luno era mu bufunze nze nja kiyita nti okuva mu kibiina kya NUP kubanga etteeka lyagenda okumenya automatically liba limujja mu kibiina kya National Unity Platform. Wuliriza agambibwa ati mu bigambo bye, there have been unfair practices designed to favor certain individuals and discourage genuine contenders. Nti waliwo enkola egenda maaso mu kibiina kya NUP egenda maaso n'okufevalinga abantu abamu mbonga akabonero banga akakodyo oku discouraging oba okumalamu amaanyi ba candidates abali genuine nga ye. Despite her withdrawal, Nakandi clarified that she remains committed to the National Unity Platform and has no intention of leaving the party. Nti newankubadde afudde mu lwokaano lw'okwagala kaadi ategeezezza nga bw'agamba nti tasobola kuva mu NUP ng'era akyali mu National Unity Platform. Ebigambo byennyini Mathias Mpuuga bye yakozesa naye yo sijja kgendayo. Agambibwa ati mu statement ye, my decision is not a departure from the NUP. I remain loyal to the cause. I will announce my next political steps in due course. Agambye nti okusalawo kwange kuno si kuva mu kibiina kya NUP wabula nvudde mu lwokaano. Ekibiina kya NUP n'ebigendererwa byakyo nkyakirimu era n'ebigendererwa nkyabiriko wabula nvudde mu lwokaano. She also dismisses speculation that she had been bribed or coerced into exiting the race. Asaanyizaawo n'ebigambibwa nti oba oliawo waliwo yamuwadde akasente abeere ng'ava mu lwokaano luno era mu bigambo bye kinakyogeddeko bw'ati, no one has bribed me to withdraw. My decision is independent and based purely on principle. Nti tewali muntu n'omu yanguliridde kuva mu kifo kino. Okusalawo kwange kwetengeredde era kusinzidde ku nnono zange n'ebyo bye nnina okubeera nga ngoberera. Nakandi urged the party leadership to address aspirant concerns, particularly around issues related to financial influence and internal accountability. Agamba nti yawadde ekibiina amagezi kibeere nga kigonjoola ensonga z'abantu ez'enjawulo naddala ku nsonga za pate mbu wandibanga waliyo n'abawaayo akasente nti ekibiina kyetaaga okubeera nga bino kibigonjoola mu budde obwangu ddala. Buli abwagambye the NUP should focus on uniting members instead of creating divisions. Transparency and fairness must guide all internal process. Kyekibiina kirina okuba nga kitambulira ku bwerufu n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo. Bigambo bya Nakandi ngenda kuwa katambi ngenda kuwa ne ku bye yasembayo okwogera ebyalowoozesa abantu abamu nti omukyalo ono yandibanga waliwo ekitali kituufu emabega we. Her exit adds to the growing wave of deserting within NUP. Wano sijja kugendawo kubanga kino ekiwandiiko ekisinga obukulu nkikuwadde kaakati wuliriza bulungi nnyo. Omukutu gwa Redison TV Sebamulire Patrick nze ndiwo nze nkuweereza. Singa omukyalo ono ava mu kibiina ekya National Unity Platform okusinziira ku mateeka g'ekibiina principles, values ne principles n'agezaako okwesimbawo nga independent, nkugambye ekyo kye kimu oba gwe gumu ku musango oguba gusembayo okubanga oguzza ogukugoba mu kibiina. In fact gwoba weegobye kubanga buli wojja independent oba ogoyinze against n'amateeka g'ekibiina basimbyewo candidate
ate ne weesimbawo nga independent kiba kitegeeza tokkiriziganyizza n'amateeka ga kibiina. Ekyokubiri, singa ekibiina kiruzinga candidate oyo gwe bataddeyo ate naawe n'otawangula opponent wammwe najja n'awangula ekibiina oba okifiirizza mu ngeri ennyangu. Omuntu ajja independent officially abanga alangiridde nti takyali wa kibiina ekyo. Ebyokulabirako ebitonotono tuyinza okulaba nga mmeeya ow'Ennakawa Paulo Mugambe eyasazeewo okujja independent, oyo aba takyali memba wa kibiina. Tuyinza okulabira ku muntu nga Sauda Madada eyazze ne yeesimbawo independent ng'ate ekibiina kitaddewo omuntu, oyo aba takyali memba wa kibiina. N'abantu abalala bangi omuli ne Latifu Ssebaggala Kawempe eyeesimbyewo nga independent ng'ate ekibiina kisimbyewo candidate, oyo naye aba takyali memba mu kibiina ekya National Unity Platform. Kakati omukyalo ono Nakandi Winifred bw'atyo naye ensonga bw'aba agenda okuba ng'agiyingiramu, wabula nkugambye tannaba kukakasa nti agenda kujja independent, wabula mu bigambo byagambye gye bujjako agenda kutegeeza eggwanga ku kiki ekiddako. Good afternoon, ladies and gentlemen, the great people of Kampala district and the people of Uganda. My name is Winifred Nakandi. I have come to you in your several divisions that make up the district of Kampala to seek your mandate to represent you as the district woman representative of Kampala district on the NUP flag. I submitted my expression of interest on the 19th day of June this year to our election management committee with hope and trust in the committee and the system that the party put in place. It is unfortunate, however, that today, on the 11th day of September 2025, I've had to withdraw my expression of interest to hold the NUP flag in the upcoming general election. This decision is uncomfortable, it is painful, it is undesirable, but it is necessary. After having witnessed the events that unfolded in the process of issuing flags to candidates of local governments, positions of LC3 and LC5 councillors, it is only imperative that we recognize the loopholes in this system and not wait to benefit from them. Ebimu ku bigambo ebyogeddwa omukyala amanyiddwa nga Winifred Nakandi agamba oba mbikunnyonnyodde sijja kubanga mbikuddiramu. Kaakati omukyala oyo singa ajja ne yeesimbawo nga independent officially nga bwe nkugambye aba alangiridde okuva mu kibiina ekya National Unity Platform. Kaakati wuliriza bulungi nnyo eno gye bayita Red Zone TV, webale kubanga otambula naffe ate naba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade ka notification ojja kubeera omu ku abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo tubeere nga tutambula. Kaakati wulira enaku z'omwezi nga 16 omwezi oguwedde ogw'omunaana omwaka guno gwennyini 2025 ekibiina ekya National Unity Platform nga kiyita mu Deputy President ow'ensonga za Buganda kyasisinkanye ababiri bano. Jjukira ku social media waaliwo omuliro gwali gwaka, abawagizi ba Shamim Malende nga bagezaako okudefendinga omubaka waabwe, abawagizi ba Zahara Lwirika nga bagezaako okuprovokinga n'okukola buli fujjo lyonna ku mukyala amanyiddwa nga Shamim Malende, ne wabaawo okukuubagana. Zahara Lwirika oluvannyuma lw'okukuba yutaani okuva mu kalulu k'e Makindye West n'ajja mu Kampala n'ayungula ttiimu oba ne wabaawo ttiimu eyayungulwa n'egenda maaso n'okubanga evvoola sayidi eya Shamim Malende. Kakati embeera eyo mugijjukira bulungi nnyo. Oluvannyuma lw'ebyo byonna omukyala Winifred Nakandi nga bayisa ababiri bano, Muwanga Kivumbi yakola statement n'agamba nti abawagizi abateekomeko kandidate waabwe tujja kumudisqualifyinga, era n'ategeeza nti singa candidate omu ku bano alimu okufuga abawagizi be tujja kuba tumudisqualifyinga olutambule n'embeera n'abeesigaddewo. Omukyalo ono ogenda kulaba akatambi yafulumya ebigambo eby'obusagwa n'ategeeza nti ye si mumativu n'ekibiina kya NUP engeri yekikwasaganyaamu ebintu, n'agamba lwaki bwe babadde babayise ye tebaamuyise n'abeerawo. Ekyokubiri n'agamba mu mateeka bwe kibanga ddala kyali kyakudisqualifyinga, agamba nti bano ababiri bandibadde bonna babadisqualifyinga ye n'aweebwa kaadi, nti Shamim Malende ne Zahara Lwirika bandibadde babadisqualifyinga ye n'abeera ng'aweebwa kaadi automatically nga tagenze na mu byakumuveetinga kubanga ababiri bonna yagamba baali awo baba bamaze okubanga basobya. Kakati ebigambo ebyo tebyasanyusa bamu naddala ku bannankyukakyuka abagoberera ebintu, era reaction z'abantu zaali nkambwe nnyo. Vidiyo eno nagikuwa era olutambi lwo nalukola, amawulire ago nagabawa, comment ze nafuna zaali nkambwe nnyo nga zigoberera vidiyo eno omukyalo n'ebigambo bino bye yayogera. Abawagizi bange
bambuuzizza leero bakubidde amasimu mayitirivu nga bambuuza nti Honorable Nakandi akaluku e Kampala wakavaamu era tetukulabye ku kitebe yabangamba Honorable nga tobaddeeyo bannanga abawagizi bange njala kubategeeza nti enjogerezeganya zonna ezigenda mu maaso wakati w'abakyala ababiri abeesimbyewo abamu ku ffe abeesimbyewo nga zigenda mu maaso nga zikolebwa abakulembeze ku kitebe sizimanyiiko nze nga Nakandi sizimanyiiko ate era sinaba kuyitibwako mu meeting n'emu bwetyo waliwo abalala bazze balaba bifaananyi ebyabakyala bano Honorable Malende ne Honorable Zahara nga balinga batabaganyizibwa balinga bwe boogera nabo abakulembeze baffe bannange bwe muba mutandabye kitegeeza siyitiddwa twagala kutegeera ffe nga bannakibiina ate era ffe nga abamu ku beesimbyewo nti ekibiina kigoberera nkola ki okubeera nga kiyita ku bakandideeti abamu ate abalala ne balekebwa emabega. Abawagizi bange balina ekibuuzo ebigambo ebyogeddwa Deputy President Honorable Mwanga Kivumbi olwaleero nti bano ababiri Honorable Zahara ne Honorable Malende singa banaabanga balemeddwa okwetereeza ekibiina kijja kubasuula ebbali kiyite nomination empya. Mu practice zonna zonna ze tulabyeko nga zikolebwa obukiiko bw'ebyokulonda okuva kakiiko ak'eggwanga lyonna n'obukiiko bwa institution ez'enjawulo ze tulabyeko singa candidate abeera disqualified singa oyo omuntu yeesimbye baba bamuggyemu mu lwokaano olw'ensonga ezitali zimu ng'okubeera ng'amenya etteeka oba ng'alina ebyetaago byatatuukiriza tebayita nomination empya okuggyako nga tewali mulala abadde yeesimbyewo ku kifo kyonna mu ggwanga oba ku bwa pulezidenti mu kakiiko kabyakulonda aka Uganda yonna kakubere ku university nti singa wagira presidential candidate kubaako alina retake tetukirabangako nti ate ono bamuggyeko olw'okuba alina retake ne bayita nomination empya kubanga babeera babeesimbyewo era abo ababaddewo bebaconsideringa. N'olwekyo ebigambo bya Deputy President Honorable Mwanga Kivumbi bimpadde okwerayiikirira nze ng'eyeesimbyewo oba oliawo ne bannanga abalala mbasitayinza kwogerera akaseera kano tubuuza empapula ze twaleeta ku kitebe ze naleeta empapula akakiiko k'ebyobulonda kazireceiving ne kanziriza kopi yange era ne kalaga nti kanominatinze ku kifo kya Woman MP owa district ya Kampala. Kati ebigambo bya Deputy President biraga nti nno ffe empapula zaffe ekibiina tekyazifuna oba kyazisuula muguluka. Twagala kufuna kuddirwamu ku nsonga eyo oba oliawo twemate kumala budde bwaffe nga tunoonya akalulu n'abawagizi baffe okumala obudde bwabwe nga batambula batuwerekerako batunoonyeza akalulu ate ng'ekibiina tekijja konsideringa kusaba kwaffe. Era abawagizi bange baagala okumanya oba bino bye tugendamu bya vetting birina amakulu gonna bw'abanga Deputy President w'ekibiina atuuka okugamba nti ku bano abakyala ababiri Honorable Zahara ne Honorable Malende ekibiina okigenda okwenda flag bearer. Vetting erina amakulu gye tugendamu oba terina. Twagala kutegeezebwa akalulu n'empapula ze twawaayo mu kalulu mwe tuli oba tetulimu kubanga nze sina bye nziramu bawagizi bange naye ate nga zino ansa bazeetaaga. Yes, ebyo bigambo byayogerwa omukyala amanyiddwa nga Winifred Nakandi kakati olunaku olwaleero alangiridde nga bw'avudde mu process eyo ey'ekibiina kya NUP okulaba nga avuganya ku kaadi y'ekibiina ekyo mu kalulu ke tugenda mwaka 2026 omukyala bw'atyo bw'ategeezezza kakati wuliriza. Neebaza abajja mu comment section ne muteekamu obubaka ku nsonga ezo nazo tuba tukuleetedde. Neebaza abatudduukirira ku nsonga ya kaddata muganange mwannyinaze Shadi yandagire we bali kubanga ku oli message ye yatuuse obubaka tubulabye wano ku mukutu. Greetings bro ono bamuyise Fridaus mulungi nawe bali kubanga ku oli Namubiru Proscovia we bali kubanga ogoberera omukutu. Natukunda much love nawe bali kubanga ogoberera ono bamuyise Namugumya we bali kubanga ogoberera mami waffe mama Kevin okuva Switzerland bambi we bali kubanga ogoberera omukyala yo mu nebalizeeko mwenna omukyala agoberera emikutu gina atayagala nnyo okumanya bigenda maaso mu Uganda Sise Kivumbi we bali kubanga naawe ogoberera nono ali omu ku basinga okubeerako
awo nerinnya leste siritegeera bulungi nnyo. Naume Nalweiso naye bali kubanga ogoberera omukutu message yatuuse awo bamuyise Kisambira Asumani we bali kubanga ogoberera message yo yatuuse bulungi nnyo. Nasimbwa Winninga bulijjo we bali kubanga nawe ogoberera ku mukutu message etuuse. Tina Nyanzi bali kubanga kwoli ne Mubiru Hidaya Mubiru nawe bali kubanga ogoberera agamba nti tusabire nnyo wayiswa mufumbiro message yatuuse bulungi nnyo. Banaye bali kubanga mwekwe muli mwenna abataddeko obubaka. Ensonga ya Winfred Nakandi yembadde nzize okubeera nga mbalipotingira kakati njagala kwebaza mwenna ababaddeko ate naawe naddala asheyalinze. Bobanga osobodde okgenda mu comment section noteekayo obubaka kyokola kya kabi nnyo. Bobanga osobodde okusharinga information ono netuuka ku mulala kyokola kya mutawaana nnyo. Kanzije tubeere nga tweyongerayo mu updates endala. Ngazobufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, wooteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wenyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo.